nziramu okukwaniriza ku Tuwaye n'olunaku olwaleero. Tuli mu kitundu kati kyakusatu era ekisembayo eky'emboozi ya retired Lieutenant Colonel Francis Itabuka eyali Director owa State Research Bureau mu 1974 okutuuka mu 1977. Ekitongole ekyo kyasooka ne kibeera State Research Center SRC nga baakakiteekawo omukulu Idi Amin. Ate emabega SRC yali esikidde General Service Unit yali GSU General Service Unit. Aha. Nesikirwa SRC nesikirwa SRB State Research Bureau. Omugenyi waffe amalirizo olwaleero gye yali akulira. Twaleka wali wangamba mu kitundu ekyokubiri nti byonna byagenda okuggwa ebyaliwo byakusanga mu Fort Portal amini okutuuka okuvaawo wano okugenda mu buwanguzi. Kye kyaddirira awo nga gavumenti egudde gwe wakwata kkubo ki? Byatuuka awo nga tugize eki tubivuddemu kubanga first of all former Uganda Army teyali politically nini involved. Okiraba mu teyalimu ennaku zino kye bayita ideology byabufuzi. Byabufuzi tebyalimu byabufuzi kale mu mbeera eyo kyoba olaba nti ffe ebintu ebisinga twagira ki twabivaamu mirembe nga twagala ensi esigale ng'eki wangamba wali mwakitabuti temwayagala kulemerako. Kati kyoba olaba nti buli omu abasobola okugenda mu Congo baagenda mu Congo, abasobola okugenda mu Sudan baagenda mu Sudan, abasigala abagenda mu Kenya naffe twagenda mu Kenya, n'abalala ne basigala mu byalo muno n'okutuusa olwaleero. Wayina family by then? You had a family? I had a family. Yeah. Wabalekawo wagenda nabo? Nagenda nabo. Twabeereyo mu mbeera yaffe ya bulijjo. I will say nze saalina ssente kubanga okutwalira wamu waliwo ekiseera we baagira ki bampa bribe ya miliyoni nga ezi 3 ez'ebiseera ebyo eza dola mbwokole kyolwo cash. Nze saayagala na kumanya ki ekyakukola, nze nabigaana bugaana nga nti sina tegeka ya miliyoni 3 za dola. Nakigaana olulala ne banzi ne baali bazikuwa ng'okyali Director wa State Research? Nali nkyali Director. Ate ne bongera okumpa byalimu okusuula gavumenti? Olulala ne bagira ki ne bampa eza Uganda nsawo namba ngweti ne bagirera negaana nti nze sikolera ku ebyo bya ssente sisi ekintu ekikulu mu bulamu bwange. Kale kyoba olaba nti bwe nagenda e Kenya I lived as a former ogundi. Obulamu wabusanga otya tebwazibuwala nnyo? Bwali buzibwavu naye omukisa gwali gumu nti Kenya government nayo nina okugyebaza mu mbeera yaayo kubanga teyansuulirira. Sinze zeka yaddukirayo nga omudduse n'abalala bangi yabayisa bulungi abaalimu exile awo era okutuusa lwe lwakira ki lwe twakomawo. Abantu tebaboogerera, abantu tebabakyawa? Nze sirina sijja kulimba nkugambye nti baatugira ki eri Kenya. Kenya ya nga family tebatuyisa bubi. As a matter of fact they were more sympathetic to us. Ate Uganda bwe mwakomawo I'm free. 86 byali bitya? 86 NRA yali kyejjanayo wambi obuyenzi. Kati Museveni mwenyini yayagala ngire ki njije muyambe before that. Okiraba nembigaana naye at the same time politics being what it is nagenda kwesanga nga ndi mu Kampala in 1986 Museveni agenda kuyingira Kampala nga ndi Kampala weekend just 1 week nga ndi mu Kampala. Wali okomyewo okuva mu exile? Era kuva ku saddayo ne family yo? Nze nali nzize ku bya bufuzi nkugambye nti bya bufuzi politics being what it is
I found myself in Kampala. Wali okomyewo okole ki weesimbewo okola otya? Sikwesimbawo. I am a Ugandan. I'm interested in Uganda affairs. Yeah. I was a senior member of the public. So I must get concerned. Nali nzize nga njagala ndabe waawe nsobola okuyamba nyambe. Ekintu kireme kuleka bbali. Nedda. Sikundeka bbali kubanga kibira kyakundeka ebbali. Ne Brigadier Moses Ali General Ali Moses Ali kati yamanyi obulungi. Twandibadde ffenna nandibadde nga kati ndi mu magye era I would be general by now. If that was my motive. Wasigalawo generally to keep a low profile? Within 1 week. Within 1 week saagira ki. Museveni agenda okuyingira Kampala nga nzize nga mwendi. Era saayagala after that bajja ne bali bamanyi wa wengi. Kubanga natuukira kijinja eyo. Ne baagala nzize ne mbigaana. Then after that when they formally came up with the Human Rights Commission, era bansangaawo. Okuvaawo. Akakiiko ako wagenda n'otestifyinga. I have nsomyeko mu bitabo ebimu nga okiriyalinga record yayiyo nga director wa state research ne mbuweereza abo obulala bakukkiriza biwayogera kati nga sinaba kuddamu ekyo. Human Rights Commission nakagituulamu emirundi ebiri. Esookera ddala yali nga tukyali mu military government yali ekyali mu byobufuzi. Okay? Baformulatingawo gundi Human Rights Commission. Era yali ekulirwa Judge Khan as far as I can remember. Okay? Era baayagala okugira ki okumanya ebyafaayo ebya state research. By that time nali nakagira ki nakagikulira bukuzi nakayingira buyingizi. Era nabategeeza kimu nti oba obuuza ebya state research ebyaliwo sibimanyi. Naye abaliwo nga director of state research by that time baali bakyaliwo and they are still serving. Bemuyita bagwire ki bannyonnyole. Sidange jenza kunnyonnyola kintu. Tuwaye wali toyinza kuginnyonnyolera 70-40-77 particularly that was yours. 70-77 that is the thing. Kati yokubiri ngendo ya gundi eya Museveni yajja. Yana bagamba kimu. Whoever have the thing is see when it comes to that issue, okay? Sibya kwogerera bogerezi. You come up with evidence, ample evidence, not only evidence but comprehensive evidence. Pinning you. Specifically that. Kubanga kati twenza kugenda mu court for instance. Olina kuwaabira omusango. Omulamuzi n'amala gakkiriza nti kinga takuwadde taleseewo gundi emala. Evidence emala. Kati gwogererawo omulamuzi agikolera ki? Olina okukakasa nti omusajja gwe tuleese mu maaso go ssebo ku lunaku bwe ruti yakola kino ne luli n'akola kino. Yabba kino na kino. N'abaliwo be bano. As simple as that. But at the time, those two period bambuuzanga biri ebita nebino ebitala nebiriwo intelligence being it is a wide, very, very wide what? Ngabo nkubulidde ba president sambu ngabo balaba. Abo mu Africa and Uganda inclusive. Okiraba. Bazibu. Bagenda ne bateekawo ba creating a gundi obo bugundi. Wona gundi subunits here and there. Okay? Bibireeta ebizibu. Kubanga subunit eno ereeta birala. Buli subunit erina interest zaayo. At the end of the day, coordinating all these gundi kireetera ebizibu. Okay. At the end of the day, wrong information, wrong decision, and wrong action. Kana akabinja kali ku byakwerinda ne kano byakwerinda ne kali. But they don't act the same. That's the problem. Kiringa gwe ekyokulabirako nga mu kibiina. Mugenda ne basomesa kintu kyekimu, biseera bye bimu,
naye baleeta question ebibuuzo buli muntu akiddamu nga bw'ayagala ate nga mwena mubaddemu. I understand that. So gye mirundi gyokka gye wagenda mu bukiiko nowa record yo nebiggwa. I was clearing my own record. I don't clear yabalala tewagyogerera. Saaliyo nga babikola kati najogerera ki katujje mu kitundu ekyokubiri otandikirawo tovaawo tukomawo. Tuli ne Lieutenant Colonel retired Francis Itabuka, tuli Itonko mu town council eye Namutumba. Kale keyongereyo Tuwaye we tuli ne omukulu Francis Itabuka. Walyoko ebyakakiiko nga biwedde kinana musanvu awo emyaka egyo egyasooka wasalawo okukola ki mu Kampala oba mu Uganda oba ng'otambuza obulamu? Okuva awo bantwala e Luzira namalayo emyaka 2 e Luzira mu kkomera. Olwo oli ku rimandi? Anti era obeera ku rimandi tiyali gundi kuba sejjukirayo kye baali musango gwe baali bakusingisiza. Bantekayo ku rimandi koti gundi koti rimandi kati wenvaawo ne bond le bampa gundi koti bond. Okay. Bail. Okay, bail. That matter. Nengira ki? Of course it is bond all the same. Mala myaka 10 okiraba nga ndi Kampala awo myaka 10 kugamba myaka 12 nali Kampala nga ngira ki I report to the authority every month. Era court bail nze sagira ki I was informal nabagamba bugambi sikyakomawo kugira ki ku bail mukoleshe mwagala ng'okoyo okwetabulayo. Nabagamba omulamuzi namugamba sikyadda oba munsiba oba mukola kyonna kye mwagala mukikole naye sijja kudda era saddayo ne guno gwaka n'olwaleero. That is on record. Oba baandikako ki oba nagaana oba nti Itabuka jumped bail. Byonna simanyi kibateekako naye nga ekyo kye nabagamba. So okola the decision n'ogamba kanzireyo ewaffe Namutumba and I settle there. After that after that that was in kyenda late 90s tugambe. Late 90s, yeah. That would be to be what, yeah. To be informal. Late 90s. Obulamu obusanga otya? Obulamu nga mukyalo eno ngera nga bw'olaba. Enju yange iyo giraba weefaanana. Mbeerawo. Gano amaka wagazimba kiseera ki? Ekkanisa ennyumba ziringa 3 mu 2 3. Mu 70s eyali yange kugamba bino ebirala bino bya juzi abaana bebagira ki bebagezaako okubiteekamu naye nga okutwalira mu enzimba yennyini yali ya 70s. 1970 wafunanga ekiseera ekikomawoko eka n'olambula ku bantu abakadde? Very briefly. Era abantu wano bonna bakimanyi bulungi. Obeera ku presidential duties ebiseera ebyokukyala biba bitono nnyo naye nga ngezaako nfuba nenjira nenzi. I come in briefly wakiri nembalamu nasaddakiika emu nendaba ebizibu bye balina negira ki nembayamba mu mbeera eyo gye balimu. Singa abalala ng'abaana ennaku zino tafaayo ku bazadde be biki bangi babasuulawo awo babeera basiru kubanga tebamanyi oli ekyo lwakuba bazadde beeno. Kale buli muntu alina engeri gyategeeramu abazadde naye nga nze ku bwange muzadde wange nali simusuula. Kiki kyojjukira mu buweereza abo in the 70s even back then mu 60s wali kyogamba nti ekyo kyakyusa obulamu bwange mu buweereza abo obwa poliisi n'amagye? Abamu zibeera ranka n'agamba nze bwe bampa ranka eyo nagamba kati kiwedde.
abamu ebeera certain appointment biba bingi buli omu alina ekikyo. Okay, nze mu bimpimpi sijja gamba nti ki nina specific gundi eyo yakyusa nnyo obulamu bwange ennyo. Nze nebaza maama wange kubanga maama yali very strict ne taata naye nabeera very strict. Mu ngeri ki? Lwa nsonga egi banjigiriza kintu eki kimu, yogera amazima. Amazima kyeki? Okiraba ekyo kintu ekikulu. Era wemba nga nkolagana naawe mazima gajja gatya. Katonda eyatutonda, okay, yatuwa kuwoneriza mitendera egi ebiri: okumanya ekirungi n'okumanya ekibi, n'okubyawula. Kati woba ompuulira kyombuulira wegabeera mazima, oba otegeera, oba olimba era oba ogira ki otegeera, omanyi kyokola. Naye yaŋŋamba nti bulijjo lugeranga mazima, era nze mazima gendiko. Newankubadde nkoze ki, newankubadde kigira ki, ago gabeera mazima. Era kyoba olaba nti mu byonna emitenda gyonna obeera nga toli wa mazima, ebyo sikuliiko kubanga eyo si mbeera yange. Ne Brigadier General Moses Sali ajja okukitegeeza. Bonna abo Moses Sali wabeerako nnyo naye kitegeeza. Moses Sali, yes, he was a minister of, he was an army officer first of all, and also as a minister for finance, and in that process we have counteracted. Okay. Ate wagendera mu kintu kyekiri ekyobuyekera West Bank? Naliyo naye natuukayo eyo nga tetunaba nakugira ki gye bakoleranga operation zaabwe. Era bali baagala ngire ki, era ne bategeeza nti mwe temujja kulwana kutuuka Kampala nga muva wano. Nakibitegeeza. Abo n'obavaako. Nze nali ngenze ku byange birala, ngenda kutambula butambuzi nakulaba bagundi kubanga mukazi wange ava West Nile. Okay. Bitundu bya Ruweyo ne West ne Koboko. Koboko, yeah, to be specific. Okay. N'obasanga n'obaga bino mu binnyuke bunyusi. Nabagamba nti tebujja kusobola. Era ndowooza kwe kukwatagana ne Museveni. Okay. Ate Museveni, okay, baali baagala kugezesa bantwale wa Gaddafi ngire ki, naye nze neŋŋaana. Interesting. Ebyakasiimu nawulira wagaana okufuna akasiimu okuva mu gavumenti. Asigaananga naye lwako baagala formality biki. Kola formal papers ofune ku ssente. Nga lwaki nkola formal papers? Ate olowooza bonna bakumanyi empapula zezoogera. Abanga tebamanyi babiveeko. Empapula zezoogera ssente ne zifuluma bba. Babaawa akasiimu balina papers ze bakola. They must be nga bakolako paperwork. Tewali. Saagala kugira ki? Bakwata bukwasi ne bawa. Oba tebaagala balekeyo. Nze ndi senior member, buli omu amanyi kiki after ewemba nga njagala ssente as such, nyinza okuzifuna ne zisingawo. Nawulirako nti ensonga gye wali ositinga nti toyinza kukkiriza kasiimo okuva mu gavumenti erimu abantu abamu abasimba olukongoolo ku regime ya Idi Amin abagamba nti yalimbi nnyo, ng'ogamba balina kusooka kumenyawo rekodi eyo olyokukkirize okukwatagana nabo mu mbeera eyo. Ebyakasiimu tebikwatagana na gundi na records za gundi. Okiraba ebyo bye bakola baba bikola bye byabwe kubanga admu okutwalira wamu tewali kye bakola ensi kye temanyi. Balina records zaabwe nabo bajja ku ekiseera kijja kutuuka babuuzibwe baddemu bye baagira ki bye bakola. Koze buli omu n'olunaku lwe. Buli omu n'olunaku lwe. Katujje mu kitundu ekyokusatu.
kale katweyongereyo webale nnyo okubeerako ku NTV n'abali ku mikutu gyaffe gyonna egya social media nga YouTube ne Facebook nga mutulabira okwo mwebale nnyo mwebalire ddala. Program ebeerawo lwa mukaaga ssaawa 12 neddamu ku lunaku olwokubiri ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Wetuli ne Lieutenant Colonel retired Francis Itabuka era katumalirize mu ddakiika zino 10 ezisembayo. Ogambye nti bali bye boogera tebiina kakwate na kugaanako okw'akasiimo ensonga ndala. Akasiimo baba baagala okukakuwa bajje bakunoonya. Okay, bambite formally nti agundi kunoonya akafumo ko bankupe nga byebiggwa. Naye owulira otya nga abantu boogera ebigambo ebyenjawulo naddala ebibi ku gavumenti gye waweererezaamu? Kati ekyo kisinzira ku muntu tegeera ya buli muntu. N'ekyokubiri kikyayagala. Okay, interests. Naye nga mu bempimpi ndowooza military government yali nungi era bannayuganda bandibadde beebaza nnyo okusookera ddala ne President Idi Amin ne military government. Lwaki? Formally twagoba abayindi. Okirabye? Ekyo kyakusanyusa? Yes, ekyansanyusa. Okay. Olwaki? It was introduction to Ugandans community to business and commerce. Okirabye? Era y'ensonga lwaki they are flourishing today. Tewali ensi yaddeemu gy'ogendamu n'osanga nti gondi sector eyo ya gondi is dominated by foreigners. Tekisoboka. Ebyensuubulagana ebyobusuubuzi okutwalira wamu nga biri mu mikono gy'aba foreigners. Tekisoboka. I've been to India. I've seen the country. Sigama nti it was a repercussion to Indians. You see? What I'm trying to say, we are just trying to justify. Kubanga, right by that time, I've been up today. You can't compete with the established people in particular areas. Okay? For instance, wolaba abalagundi Abannayuganda olwaleero. Let us assume singa babadde up to date nga businesses tezaaliwo bandibadde ki kye bali. Bannayuganda kati mu kiseera kino let us assume nti condition eyo Amin tiyagoba bayindi bandibadde ki kye bali olwaleero. Osanga bandifunye amagezi amalala. Tewali magezi malala. Because I've seen economies nga abantu bakolaganira wamu bitambula. Ba foreigners bakola ne bannansi bakola. Okay, gwokiraba bwoti gwokiraba. Naye nga nze mukutwalira mu bempimpi tebandibadde ki kye bali olwaleero. So ultimately aboogera obubi ku nsonga eyo abo tobategeera bwobalekererayo nga bwe bali. Kwegamba they are not even patriotic. Kugamba mu bempimpi bagenda ne bagamba nti ekonomi yayononeka. Naye kiringa bw'onoozaala omwana waaba nga omuzadde abiyita mu mitendera emeka? Mingi. Alina okwonka, atuula, n'ayimirira, n'atandika okugira ki? Okuyiga okutambula, n'atambula oluvannyuma n'adduka, oluvannyuma n'addukira ddala. Olaba? That's the process. N'ensi ezo endala ze bagamba zideveloped nazo zayita mu the same process. Yalimu okugoba ba foreigner. Kati let me say now United States of America. Olowooza nti bagundi be balimu ba natives tebakyalimu. Mwe bali balubatu mu butundutundu obumu. Lwaki? Kati tujja kugenda mu bingi naye nga kwegamba mu bempimpi. Okay. Embeera yeeyo. Abayindi twabagoba nti kubanga baali babi oba balina ensobi ze bagira ki kyetwayagala Abannayuganda basobole okugira ki okwegaziya bakuze emigundi zaabwe bizinesi zaabwe era abasinga bazifuna
n'abalala ne bagirirako okutuusa olwaleero. That's why they are what they are, and I'm happy about that. Okay. Ate aboogera nti okutta abantu kwali kungi. Records is estimating over 400,000 people. Abantu baafa. Era amini bwe yagenda agamba tuwonya omulembe gwa kijambiya. Owulira otya nga abantu banyumya bwe batyo? Let us assume okuva Museveni bwadda ku government ate okutuusa kati abantu bameka bafudde? Abafudde endwadde zaabwe? Ebyobufuzi. Oba bafudde ebyobufuzi okutemulwa? I can't estimate for now. Kati baba balaba batya? Okunoonyereza ndowooza era kwaliwo. Okay. Baba sijja ndabyo ina magazine za Newsweek zaani. Zonna zize ziwandiika ebintu ebifaananako bwe bityo. Bintu bingi. Nzega okusoma being what I am, I read all book. Whatever paper comes around. And I would say that abantu abasinga bagenda ne batunenya. Naye nga mu bempimpi w'otundira katika Newsweek. Omanye politics zigenda zigaziwa. Okiraba? This is the war. Kifaananyi kyawa kino? Okiraba? Kati oyo onoyogera ki? Ono Baghdadi. Awo oyogera ki? So you were justifying? I'm not justifying. What I'm trying to say that when you come to criticisms, you must be fair and realistic. Sijja kugamba nti military government yatta ebyokutta ebisi byange kubanga I was not in control of the army and other intelligence security organizations. Okay? But in simplicity, I don't think that was the dirtiest. Obanga bamuwona, okay. Naye siraba nti ever since sijja kola siraba bantu bangi abafudde bagamba bikino nabiri. Naye kati abo tunabyogerera ki? Ene government nonkodde obeera gwe nobeera nga you government you are president today. Olina ebirungi byojja okukola era n'ebibi byojja okukola. So okkiriza ebirungi n'ebibi byaliwo? Byonna byaliwo, sijja kubigira ki. Olina kyewejjusa kyonna n'ogamba kale senga ekyo tekyaliwo oba senga tetwakikola? Nga military nga gavumenti. Okay. Ekikulu kyenyinza okwogera ku ekyo kiri kimu. Olutalo bw'okusinza ngeri gye nalindigiza ekindula byemu. Leave alone olutalo. Information gyali nfunye okusinza mu nga nkyali director. Okay? Namugamba nti togira ki? Togeza kulwana, kukozesa bikulwana. Method ya kulwana. Kubanga ekyo kijja kugazya mbeera. Lwansonga nti backup lwankubadde obote yaliwo omu UNL gy'ogamba nti yaliwo Tanzania nebeerako naye tebali bokka banensi endala zaali zigira ki ezibawagira. Okirabye kati okwo kwali kwesonsonya nga bw'ogambye bafune omulandira gwe banatandikirako okugira ki okulumba eno era baagufuna kubanga oli teyawuliriza ebinagira ki biramugamba otherwise at the same time kyali kirungi lwa nsonga emu kubanga singa ebiro byali byeyongerayo ndowooza byandibadde nabyo okusinga wano singa olutalo lwagenda mu maaso. So for that reason I am appreciative about that. For my Uganda army yakola counter attacking kubanga tewali kipya mu sense of what security and military gondi tactics ekitasoboozebwako tuyinza okwikiza noyingira ne tukubirayo. Abamu
emboozi eyo ejja kuwanvu bwe nabiddamu ate but I had people like Maria Mungu bateekamu nnyo obunafu mirimu kati ebyo ne mukubwa we mutalina kukubwa nga Maria Mungu and the rest bali ntebe banyumirwa bulamu ekyo sijja kukyogerera naye ekintu kituyigiriza kimu nti woba ogowa omuntu obuvunanyizibwa tomuwala okuba nti omumanyi oba muganda wo oba mu ggwanga lyo muweerwa gundi busobozi era kyoba ndowooza Amini yandekerayo si lwakuba nti nali wa ggwanga lye lwa busobozi as simple as that. So appointments endala zonna oli bw'omuwa nti kubanga omwagala tajja kukikola nga bwekyetaagisa and on top of that kinafuya gundi system okay? Kubanga muli mubeeramu ba senior officers kati gonaba onoba wagira otya so mu bufunze olinga ngamba nti onakuwalira okuvaako kwa Idi Amin engeri gye yavaako nga bagobya mugobe mu ngeri bwetyo ekyo kwegamba that was the best I can say kubanga before singa nga bwe nkubulidde singa kyali kyeyongerayo Uganda tiyandibadde kikyeri olwaleero. Tusanyuse webale okutunyumiza ku mboozi eyo mpanvu ebimu tubirese nayo bano bwe mwaweereza ngo balabako bafadulu Nasula Abdala namulabako wa Kansanga eyo ne bombo matero okubeeramu baweerezanga mu magye officers bangi betubengize nsikana nabo ebiseera ebisinga ndi wano wakasi sitambula kale sifuna mukisagira ki kutambula kwiraki naye nga bangi benzigize eki kusinkanye nga Kano Garandi Fadu samusangako Moses Ali na musanga mu buyikwawo manyiwo naye sifunanga mukisa kugendayo jeno gundi abo nambadde mbasangamu bw'omunoomu ne mwejjukanya mukaawo sikinene nyukiri awo hai and that's kubanga yaba ali ku bibye nange mbandi ku byange tweyanziza nnyo obeera wano ne family mwenna we muli mbeera oba abaana batambulamu nze abaana bange abasinga bali bweru sijja kulimba naye abatonotono bali e Kampala gye bali naye wano tuli babiri ne mukyala n'omuzukulu nga bw'olaba. Tweyanziza nnyo ssebo webala okutukyaza mu maka go wano Itonko mu town council ye Namutumba. Tuwaye bwetyo bwegenze